mwami Winnie Dolo olijjukirwa nti gwe Ssaabalamuzi akyasinze okulya mu bannayuganda olukwe. N'obeera n'emisango nga bawozesa abantu baffe mu kkooti z'amagye n'ogaana okuyimirira nga Ssaabalamuzi okuggyawo eggoye eryo. Naye nkulayirira Winnie Dolo, omusajja Tinyefunza yali w'amaanyi. Sirowooza nti Tinyefunza yalowooza nti alisimbwako mu kkooti maasho ku mulembe gwa mwami Museveni, naye yasimbwa mu kkooti maasho. Teyakoma ku ekyo kyokka nga yeegayirira Erias Lukwago okubeera bamugamba Tinyefunza aleeta abakweyimirira, yatwala Erias Lukwago. Oyo Tinyefunza ye yakulembera otuwamba okututwala eyo ebundi bujjo eyo. Naye nkulayirira bamusimba mu kkooti maasho nga Lukwago yekka gwalinawo wali okumuyamba omuwolereza. N'olwekyo bino ebintu ebibi mubirekawo Winnie Dolo, naye tomanya otuliddemu nnyo olukwe. Yes, yoyo Betty Nambooze, Honorable Betty Nambooze, omubaka wa Mukono municipality omwewuliriddeko abadde agezaako kulambika n'okutangaaza Chief Justice o Ssaabalamuzi w'entebe eya Uganda. Ebigambo bye mubiwulidde bulungi nnyo. Jjukira nti nno omugenzi Honorable Muhammad Sseggirinya nga tannafa, bwe baabatwala babakwata babatuukisa mu kkooti ey'amagye gwe musango, nga bagamba nti omusango gwabwe tegusobola kubanga gwozesebwa mu civil court, nga balina twalibwa mu martial court. Kaakati Honorable Betty Nambooze avuddeyo n'atangaaza era n'alabula Winnie Dolo, Ssaabalamuzi wa Uganda, nti ebintu bino byonna bigenda okubaawo ng'amanyi ekigenda mu maaso. Era yali emabega mu bufunze, alinga amugamba yali emabega w'okufa kwa Muhammad Sseggirinya, kubanga yalaba bano abaana nga batwalibwa mu military court era ne babatwala obbawozesa nga yennyini yakuliddemu abalamuzi, naye n'atabaako kyakola ate ng'amazima agamanyi. Kino kiri kye naggambye nti ebiseera ebisinga ministries zaffe wano mu Uganda teziri independent, tezeetengeredde. Bonna balina omuntu omu gwe bakolera, kubanga olaba n'ekitongole eky'essiga eddamuzi bwe kiba nga tekisobola kuyimirirawo ku bwakyo nga kyetengeredde, ne kisalawo ne kirambika ensonga mu butuufu bwayo, so singa omu ku bwayagala ebeere, singa ebizibu ebimu mu ggwanga Uganda tebiriimu. Kino Betty Nambooze kyaddagezaako mulambika nti gwe ali emabega wa buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda, naye ensi ebatunuulidde era ensi ebataddeko amaaso, kubanga Winnie Dolo yalina obuyinza obusalawo abaana abo ne batawozesebwa mu martial court ne batwalibwa mu civilian court, naye ekyo Winnie Dolo teyasobola kikola olw'okuba nti nno yalina high commands, yalina directions ze yali alina okugoberera, kubanga ekitongole ekyo eky'essiga eddamuzi tekiri independent nga ffe wetusuubira, wabula kifugwa omuntu omu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Simanyi gwe nsonga ki gwe engeri gy'ozirabamu, naye tubiteeka kuno okusobola okulaba nga tukutangaaza obeere illiterate ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Kutegeeza nti gwe agala otweyungako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola okujja mu comment section owaye wamu naffe.